Kabanda abadde afuba nnyo okutegeeza abakungu mu gavumenti nti neetaaga okulwanyisibwa kubanga nze nkuba gavumenti olw'ebintu bye mmala okutegeera nti abantu bange tebabyagala nange nembikola ki naye nga ye ekimuluma ate si gavumenti kino kankibabu ye ekimuluma ye kubeera nga yali waggulu gwakukakkanya era yali alowooza nti ndowooza nja kgenda mu nuupu era ng'ayagala nnyo nze ŋŋende mu nuupu bwe mala okugenda mu nuupu akozese gavumenti structure kubanga amanyi gavumenti ne nuupu asobole okunsaanyaawo bwe mba nga Bashir ndi mubi mu NRM nga byenkola bye bibi nga nze nzize ekitundu emabega njibalekedde singa Katonda yatutonda n'emitwe nga gyandabirwamu nga gitangaala ng'osobola okulaba obwongo muno bw'ayina bwe bwenkana mu mutwe nga bwa giraasi singa abantu abamu tubalegerera eri ne tudduka tebagenda kuntawaanya. Kabanda namugamba mu radio bw'ogamba abantu nti wanyamba mu kalulu jangu otegeeze ensoba bwe twali mu kalulu era ne kati ndi ku muzindaalo njagala okuyita Kabanda aveeyo ategeeze ensi nti bwe twali mu kalulu yampaako omutwalo gumu njogerera ku muzindaalo nga nyamba ku ssente kwegamba Kabanda yajja wano nga nsinga ssente okujja okwesimba wano yajja wano nga nsinga ssente mwe mulowooza nti buli ntento nebankapa Kabanda novaayo n'otegeeza ensi nti osobola okukwata omuzindaalo mu Paalamenti n'oteesa osinga Bashir. Kabanda noga nti osobola okuvaayo n'oteesa osinga Bashir. Mazima kambabuulire omusajja oyo yakola ekintu wano we nayogerera nti ekisiraani kye twasooka okufuna kufiirwa sipiika we yatema akatambi n'akaweereza sipiika bwe yamugamba nti twafuna ekisiraani kya sipiika Bashir abadde ku mukolo bw'agambye omukyala n'akwata akatambi n'akampeereza mu busungu nga Bashir onoonyaako ki naye nga bwe bibagambye bukyali naye nga Kabanda afuba okulaba nti buli mukulu ali eri anteekako kubanga Kabanda tansobola kunwanyisa nga ye bayitawe kambabuulire n'omutwe gwe tasobola guwumuza ku gwange wiiki naye gavumenti neereeta ne kambyulensi nga zaagabiddwa buli wamu ssente zayise mu Paalamenti buli wa gye tulaganya ne muteekayo n'ebirango ku leediyo Tambi Kabanda bamasakidambyo ku leediyo kyogamba gwosinga bajesi miyingo abaagwa bannankabirwa gwobasinga gwosinga Meria Kyambadde oba Vincent Sempijja abadde minisita wa defense gwosinga Nyombi Tembo wanono we natira Beni Bugembe wuuno yali ssentebe w'akakiiko ka defense namala n'abeera minisita ngaffe tulabye ebintu nga bituyitako wano nti ebikolwa bya Ntambi ebikolwa bya Grania ne Kabanda mazima tebyagala kitundu kirete bikitwala mu maaso Kabanda alina abapisto mutegeera alina emundu ezimukuuma mu Paalamenti ya Uganda ye muntu atalina kafo konna kasaanira kuba nti akuumwa bonyabonya lw'ebyo Ntambi mumuyite mwe muli bakansala ba LC5 Ntambi yajja wano ne tuula mu kayembe ako ng'ategeeza ebizibu by'ayina ne Kabanda n'engeri gy'abajoozeemu Haji tugenda kukola tutya ne mugamba Ntambi mba wayitawo ennaku ntono oba mwezi gumu n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba Haji mbadde nsaba ffe twefuula abasiru mbadde nsaba ffe twefuula abaki ne mubuuza nefuula abasiru kwani ku Kabanda unze Bashir namugamba bwe nti ngono bwagaye namugamba Ntambi
tewali kintu kizibu nga kwesiruwaza nga toli musiru. Era ne mugamba n'omugamba nti kiringa nga bwona oli bwanagamba nti weekaziwaze ng'oli musajja n'akuwa olunaku lumu bwe luti ng'okola bya kikazi byokka omusajja luyinza okukumenya n'odduzibya. Titambula ng'omukazi oyogere okole bw'oti naga tikola ebyekikazi nga toli mukazi. Bwe namugamba neekaziwaze nze nga siri mukazi. Tuseka naye njagala mbabuulire disitulikiti yaffe eggwaawo. Mbabuulira mazima wateekwawo okubeerawo ekikolebwa naye tugenda kuwa abasajja bano mukisa bayinaayine. Gurani yakimanyi, Ntambi yakimanyi, Gurani yakubye abadde aŋŋamba. Era bw'omulaba mugambire ddala. Mugambe Haji yaŋŋambye gambe. Wakwogera naye emirundi emeka ku nsonga ezikwatagana ne Kabanda n'obubiibwe. Kati mulungi yalungire. Ffenna tuli babaka ba Paalamenti. Mugambe tinagambye. Biki bye tubadde twogera naye byamanyidde ddala. Oli naakwawo bye tutasobola bagamba nga bitukola bubi. Ng'oli akola ebikolobero ebyewuunyisa. Ko bye tutajja kwogera era twerekeremu ak'omuntu omukulu. Naye nze bwe mba nsazeewo nti sijja kugoberera. Ne gamba Kabanda namugamba omukwano gwange naawe gukome. Mumpulira? N'agenda ewa Thomas Tayebwa. Tayebwa n'atuyita. Tayebwa bwe yatuyita yayita ababaka b'emubende bonna. Nene emboozi siginyumyangako. Kasita vidiyo muziina. Mumpulira? Tayebwa bwe yali abuuza yali mugezi teyatandikira ku nzu. Ababaka abajja Mwami Pasco yaliwo mu lukiiko twatula ku Paalamenti mu ofiisi eyo ku Paalamenti. N'abuuza Pasco olina obuzibu ne Kabanda. Enabi yali akoze ebikunyiiza. Pasco n'ayogera Kabanda bye yamukola bye sijja kuddamu wano. Naye mmwe abamanyi Pasco mumubuuze Haji yatugambye bw'ati kituufu n'ayogera ng'alina obusungu bwe kwani. Ayagala gyolonge buli omu yenna amuleke bw'ati. Ne babuuza Guraniya oyina obuzibu ne Kabanda n'agamba bukola ki? N'ayogera ensonga ze sijja kuddamu wano. Ne babuuza Bashir oyina obuzibu ne Kabanda nenteeka ku mmeeza ensonga 10 n'ezi. Talina gye yasobola kwanukula n'etya. Mbabuli ebintu ebimu bya nnaku. Kabanda amaze ebbanga ng'alwana nnyo ffenna tubeere mu bigere bye n'okutunafuya ffenna tufaanane ng'abatakola. Kyovula basobola ogamba Gurani togenda ku mukolo gwa Bashir. N'oyo Ntambira amugamba togenda ku mukolo guli gubateeseteese wali. Nga alinga ye yeerabidde kati ye Kabanda abalonda wano mu municipality ye tebamulonda. Naye n'atagamba banne nti naye mmwe bali balonzi bammwe. Naye n'olabanga n'Entambi agoberedde omuntu ali mu kusuula. Ogoberedde. Kubanga Gurani bw'oba ojja wano ku mukolo oguli mu municipality, please toyamba nze naawe wano bakukola ki? Era bwe tuba twogera ku bizibu bya katale. Abantu abakolera mu katale ako ensonga zibalogera bwe tebikwatako. Bwe tuba twogera ku kageeti kali tebikwatako. Lwaki omuntu muntegeera bannaye kakati ye ekigendererwa kye ne bano batambula nabo munoonyereza amawulire nabo tabaliiko
abagira bugizadde nga naye ayagala bagwe ekyo nkibakakasa akolerera nabo bakoleki kubanga ye yalangirira dda n'agamba nti ayagala mu babaka abava wano emubende addeyo olwafuuka kingi maker abapya bonna abajja bamusangeyo nga yabalaga ensonda za paalamenti yakola kino yabasa kyalwanako era nkukakasa n'amawulire dagawulira ayina be yagambye n'agamba nti mulowooza omubaka wange omukyala teyawedde dda ate ekikwewuunyisa abamu kubo babimanyi naye ne beekuumira mu kutya Kurani anatuula naye natuula naye nemugamba nti ono omuntu gw'olaba ng'ogyeko okwegulumiza n'okweraga ennyo olowooza omuntu ono oza ategeera nnyo olowooza nga bwe yeeraga baneekamba buuliro bamulina kye mutamanyi mu Uganda muno muli abantu ab'amaanyi be mutasobola kukkiriza nga n'abamu beera bwezi naye nga mu gavumenti eno basalawo oba mukitegera kye mbagamba era wano mu Uganda omuntu ab'amaanyi munnanga ate abasalirayo eggwanga lino tebalina nabakuumi oba mukitegera kye mbagamba kakati waliwo abantu tewali kintu kimenya ku nsi nga kusiiga kifaananyi nagamba kabanda ku nsi tewali kintu kimenya nga kusiiga kifaananyi kankubulire bw'obeera ng'olina emitwalo 10 n'oyagala okulaga ensi nti olina kakadde omenyeka ate mbulamu bw'ensi oba okoze eki oyagala okulaga ensi nti oli w'amaanyi nnyo gw'osalawo buli kimu eyo tabu waliwo entebe endala mukitegeera bannaye kakati abantu bali wano bali mu kusiiga kifaananyi oli asiiga ekifaananyi alaga abantu nti ndowooza tewalina muntu mulala yenna mu Uganda ndowooza yasinga amaki kamba nedda toyonoona maanyigo bw'oba ogayina abantu b'okiikirira balina ebintu bingi bye beetaaga ebyetaaga omuntu ow'amaanyi ng'ekyokulabirako keera ku makya beekasambya oba w'edisitulikiti okozesa amaanyi ago keera ku makya health center fo y'ekasambya gifuule hospital ebintu bwe bityo keera ku makya enguudo z'ekasambya zikube kolansi abantu balaba amaki naye gavumenti neereeta ne kambyulensi nga zaagabiddwa buli wamu sente zayise mu paalamenti buli wagye tulaganye ne muteekayo n'ebirango ku leediyo Tambi Kabanda babasakiddabyo ku leediyo maama wakkuzanga nga osobola okuswalamu kubanga omuntu aswala eka yabeeramu ak'obuntu Saalongo Waswa eyo NRM gye mwakolerera n'oteekayo n'ekirango mu pulogulaamu ya gavumenti ng'olinga ategeereza ddala nti gavumenti tekirina mu strategic plan yakyo ti health center ffe erina okufuna ambulance ate wala gye baaziga bazajja nsanvu ne mugenda abantu ne mubateekeramu ddala embeera nti nze ne bwenfuna akalulu kamu bajja kunnangirira ne bwenfuna kamu bajja kunnangirira bajja tewali muntu akanga ku nsi nga mufeere kubanga omulimu gw'omufeere kulowoozesa ekitali kituufu otya kati bwe bakakuba okola otya kyogamba gwosinga bajja simiyingo abaagwa bannankabirwa gwobasinga gwosinga Meria Kyambadde oba Vincent Sempijja abadde minisita wa defense gwosinga Nyombi Tembo wanono we natira Beni Bugembe wuuno yali ssentebe w'akakiiko ka defense n'amaana abeera minisita ngaffe tulabye ebintu nga bituyitako wano
abo bonna gwobasinga amaanyi olwaleero nobeera n'emmotoka ekkuuma enkya ne bakukujjako luli n'oleeta endala noe omukulu ayimiridde waliyo abalina pisto bamuli mabega nabo bayimiridde n'atuula nabo bambi ne batuulamu kati n'otunuulira ono ali emabega atuula ng'oli bwayimira noga nti ono singa abadde amanyi obwongo obuli mu ono nze kankubulire Katonda yatuyamba buyambi n'atubikkako nga gwe bagamba Ssaabasajja Kabaka bwe yaddiramu ab'obugulu obutono n'abagamba bambale empale empanvu naye singa tubeera mu kuswala singa Katonda yatutonda n'emitwe nga gyandabirwamu nga gitangaala ng'osobola okulaba obwongo muno bw'ayina bwe bwenkana mu mutwe nga bwa giraasi singa abantu abamu tubalengerera eri ne tudduka tuyagenda kuntawaanya abagamba nti olutawo lugende mu maaso muwanike ebintu bino wadde mwe museka naye bikwatira ddala ku nkizi ya kitundu kyaffe n'ogenda amaanyiko n'ogamala mu kuwa baana ssente abakola mu leediyo nti muvume Bashir nga takunyeze wabula oyagala bamunafuye ofaanane nti gwokola ofaanane nti gwokola mazima njagala okubabuulira mu Buganda wano tewaliwo constituency efunye projects na programs na sente mubende municipality zefunye mu Buganda wano tewaliwo mubaka wa parliament awandiise projects nazireeta mu bantu nezijjanga byenkoze wano kye bansinga kwenyumya era ne bino bye muwulira ebyogamba nti Bashiru abuze byasigibwa busigibwa eyo mission yakolebwa Kabanda nakola ekintu kye ne batandika kusisiga busizi radio nga zoogera omusajja tetumula nga naye yasinziira ku Joyce oba ku Prime Rose wasinziira naweereza ate ono ani amuzigiridde wano oba simanyi akuzigiridde wano tutina amafuta nomwana mudwali bamwandikidde ayagala lya mitwalo ena bayagala n'akasente akamumeezageza alamuze emitwalo nga kaakati bannange nyabo tusanyusa okulaba simanyi amuzikide saamuyise mazima mumubuuze saamuyise naye ekirungi ebibye sibiriimu ebibye sibikola ki nze nga bwe mbabuulidde obutawo bwe lugenda okukola ki kubanga twagala tusooke tukole ku nsonga ennene nga tuli free nga tewali muntu aŋŋamba ate gwe kati ate gwe ow'ekibiina wennyini ate gwe njagala genda ne kye mwagala tindi mweko honorable osanze abantu mbagambye nti sigenda kwesimba mu kamyufu era ze ensonga z'osanze enkola ki mpa abantu nabo bajja kutwongerako ku birowoozo naye nga era osanze mbagamba nti wano ejjoogo mu kitundu kyaffe likoze eki ejjoogo lisusse okiroolo
mukulwanyisa ejjoogo temuba munafu. Baŋŋambye Hajji Haruna Kasolo bwe yazze wano nga bamaze omugamba bye bamugambye n'ayogera bye yayogedde, naye waliwo era abakulu abagambye nti akakati buli omwana onya akaluluke. Bituufu ebyo bituufu. Nyinza oba nkwagala ng'ate oli gwe owagira simwagala. Ekyo ntusemba kati gwebwati. Kakati oyo omulaba yali eno ate kyekiri kye nabagambye nti ffe gye tutaagala. Lwaki omuntu olowooza omusalirawo? Era ne mbagamba nti ensonga yange nze nga bwe nabagambye yensonga lwaki sagenda mu structures nga saagala kubalagira. Nze saagala mwe mulowooze nti nze ntegeera ennyo buli muntu. Ani aze ku kifo gundi wansi nti gundi, ani aze gundi nedda. Wano we nategeredde abamu bategedde ssente bajjamu amannya g'abannaabwe. Mukitegedde? So ekyo nakibakoze eki? Nakibagambye. Ne mbagamba mwe musigale nga mwerowooleza ngaani, naye nga njagala bategeeza nti politics w'obubondo owa Grania, politics wa Kabondo akantambi ne Kabanda, okulowooza nti abantu abalala bonna basiru era bajja bakozesa bwe baagala, oba omuwagira oba tomuwagira, politics oyo mubi. Politics oyo muki? Bale tugendere ku kyange mpola mumpulirize. Nedda nze njagala mumpulirize. Nze njogera ku bantu bameka? Ate njagala kugamba ono mukwano gwange nti abantu bendi mu kwogerako mbamanyi nnyo okusinga omuntu omulala yenna. Muntegeera? Nze mbamanyi okusinga omuntu yenna ayinza okulowooza nti abakola ki? Byenkoze nabo ne byembakoledde mbikola ki? Mukitegeera? Era mbadde muwulira ku mukolo gwa Kabanda batwala Mujabi, Grania yayanjula ekasambya. Nengamba nti ate bano sibalabangako, bamutwala eri afugire eri kati agenda kubeera assistant ye. Kakati ndowooza yagenda kuba assistant ye mupi. Nti era uno naye tumwanjulako musajja waffe w'amaanyi nnyo. Mwali mundabyeko ne tindi mwewa mu leediyo nga bwe mulaba Grania bw'abeera mu leediyo oba omuntu yenna omulala amuvuganya. Mwali mukirabye ebbanga lyonna emabega. Nengamba kaninde paka ngekiseera kikoze ki? Mwali mukirabyeko. N'ogenda n'omuntu avuganya muno mu leediyo nga nawe oli mu kalulu. Enkiiko zonna ezamujja esinga zitula wa maama wa Grania. Gye zituula gye zikola ki? Alwanyise Bashir. Ate bonna ekibatta tewali kiyinzisa kirala mutwe guno. Ate omutwe gwina ebinnya gwina naye nolaba nga era nagwo bagukuba. Nogamba ki kye bafa nange? Begasse bati bonna bali mu kulwanyisa tebeebaka mu nkiiko zaabwe zonna Bashir, mu nkiiko zaabwe Bashir, mu nkiiko zaabwe. Lwaki? Kano ke kasembayo. Njagala kubategeeza obusiraamu ffe butugamba nti effitina erya nnannyiniyo ng'omuliro bwe guli enku. Effitina erya nnannyiniyo ng'omuliro bwe guli enku. Mutegeeza mikwano gyange, njagala mutegeere nti ffe mumanyi abakyala bali abaakayanira omwana mu Bayibuli mubamanyi? Bwe batwala ewa Sirimaani
abakyala abo ono agamba omwana wange nono agamba omwana wani nono agamba omwana wange Kalimagezi n'agamba mu kulamula omusango timumanyite bwe muba muganye okuvaako omwagamba ye nannyini mwana n'omulala nakkiriza omwana katumutememu buli omu atwaleko ekiki era atali nannyini eyasooka okugamba nti waakiri bamuteme buli omu atwala ekiki ne bamugamba nti omwana si wuwo woono bwe mba nga Bashiru ndi mubi mu NRM nga byenkola bye bibi nga nze nzize ekitundu emabega njibalekedde kanjirwanirire nga sigikola ki kubanga saagala abantu bagambe nti ate yagenze mu kalulu ne bamala omubba n'amala okugwa n'agwa sigenda mu kalulu kano ak'NRM akaliwo mbabuulira tewuli ali wasobola kampangula kati abakalimu bano abo teri nsobola n'okukabanyiya obunyiya naye mbakakasa wateekwa okubeerawo omuntu avaayo kulonda okuwedde mujjukira natula n'abantu bange ngammwe ne mbagamba nti mu kulwanyisa embeera Nnaalongo Beni Bugembe gyatutaddeko n'okwagala okwefuula kabejja na buli kimu sikyalina kyakukola mpozi okuvuganya naye nze kennyini okulaga ensi kikyakola ki bwe nabagamba nengenda mu kalulu wali ekaweeri n'alondesa abaali tebalina kukola ki naye obululu bwe nafuna ne bamulangira nti awangudde Beni yavaayaga nti Bashiru si mwangu n'akamu naye wadde yafuuka era ssentebe nga bwe yali ayagala buli kifoona ki tekyamuyamba mu byaddako n'olwekyo mmwe muteekwa okutegeeza ensi nti ebikolwa bya Ntambi ebikolwa bya Grania ne Kabanda mazima tebyagala kitundu kire tebikitwala mu maaso Kabanda alina abapisto mutegeera alina emundu ezimukuuma mu palamenti ya Uganda ye muntu atalina kafo konna kasaanira kuba nti akuumwa toyina kifo kyonna kikusanyiza kuba nti okuumibwa n'okuumibwa ekiri awo oli threatened otya naye kati ebyo bye mulaba byakukanga mmwe byakukanga abantu b'e Kasambya nakuddira disitulikiti yonna kugikajjalako n'osanga n'abantu boolaba abagunjufu betwandibadde twesiga abagunjufu betwandibadde twesiga nga bali mu kuvunnama bagenda bavunama balinga abasaba oluwanga obulamu nti ye ekyamutta kyali ki yali tayagala kubeerawo ogenda obulamu obusabire ku malaalo nti gwe yafa nyamba nze mpangaale nnyo nja kubabuulirako ebintu ebimu ebirala nja kwogera obibabuulira naye ng'abantu batujooze nnyo ate kambabuulire bw'oba mugunjufu ng'opima by'okola ne by'oyogera ate gw'obonaabona nnyo n'ekintu ku mutima kubanga otya okukola ebiswaza naye buli otya okukola ebiswaza ng'oli mu bataswala omenyeka nnyo omutima kubanga bo buli kimu basobola okukikola bo basobola okweyisa mu neeyisa yonna bo basobola okweyisa muki mu neeyisa yonna simanyi sirimanyi fuluma wabweru sebo ogenda oyogerera eri mukitegeera mwami Kisanja olutalo mululimu
Kisanja tali wano olw'okuba gwe mpagira ebyange mubimanyi tindi mwebwa tali wano olw'okuba gwe mpagira naye njagala kubategeeza nti ensonga gyenjogerako ya munda mubende yenna alumwa bw'aba tindi mwebwa yalumwa mubende yaba alumwa bw'abanga Kisanja yaliwo yaba alumwa abasalawo ani anaabeera mu kifo kisiffe sinze nze omulimu gwange gwa kutegeeza abantu nsonga ntuufu nabo bazitunuulire nze gwe mulimu gwange nze ogwange gwa kutegeeza abantu bwegamba nti Ntambi otukoze bubi n'ensonga n'omuntu omulala n'atunula nti gwe kale oyinza ogamba nze mpagira Ntambi naye gwe towulirangako nti Ntambi bwe yali agaba obwa minisita alina n'abantu abamu be yajjako supu ebyemirimu temubiwulira ososoze bwatambula nabo bwatuleesemu obutaali wano kale bw'abanga ye mutuufu nze kangu olw'ekyo abantu ba mirundi eki kyemulina okumanya tulina omuntu gwe tuyita munnabyabufuzi politician tulina n'omuntu gwe tugamba nti ono mukulembeze leader munnabyabufuzi ye muntu asobola okukola ekintu kyonna oba kirungi oba kibi ayogera ekintu nekyakola nga kisanyusa abalonzi ne bwe kibanga kibi gye bali omukulembeze ye muntu asobola okwogera ekintu oba okukola ekintu ne bwe kibanga kinaabanyiiza olwaleero naye nga kyekituufu munaakiraba enkya kyova olaba bano abasajja ba booda ate bonna bakulembeza abano chairman yimirira bakulabe nakwata abasajja abo ne twekolamu omulimu ne mbasomesa okwegatta twatula meetings 15 sebotuula okwegatta ne tugenda mu sako ne tukola sako yaffe ne nebeerawo ne mala ne ndeeta prime minister ne musaba sente n'agiteekamu miliyoni 10 yazikwasa nze bw'azikwasa ne baŋŋamba tuwe sente zaffe tuzigabane si bano bali abalala ne bwe tunaatwalako luki ne mbagamba sijja kubawa sente mpaka nga mumaze okugulawo akawunti mu banka ng'akawunti eyo eri mannya ga sako sente ne nziteeka ku akawunti yaki abalala ne batabuka mwabirabanga ku mikutu Bashir yabbye sente z'ababooda nabiwako n'Entambi era olulala ng'abyogera nga bwe nabba sente z'ababooda naye nga bano abakulembeze gye twateesa nabo mu kikola ki bakimanyi era olunaku lwe baga nti akawunti ino tugiguddewo nenkwata sente zaabwe miliyoni 10 nenziteeka ku ki kati ssebo esente ezo ezaali miliyoni 10 mutuuse mu sente mmeka nga sako olwaleero kati munvunaana ki bakubire mu ngalo kati singa natya nnyo era buli stage eyinza okuwa obujulizi neyemaze oba mu musango gwebabuuzanga bakubire mu ngalo kati era sebo nange nina okulwana okufiirawo okulaba nti wabeerawo ettundutundu erirala era erijja kubanga eteekateeka mugitambuza bulungi kati singa natya ebigambo ebyanjogererwa ne ku mikutu n'abakulembeze bannaye nga bwe nabye ne mbagamba Bashir nga maze ebbanga nga nnyinamu akawogo ngende nzibe miliyoni 10 ate nze ze nasase nze nazisase ate nzibbe nzitwale ebigambo byogeddwa nga byogera abakulembeze juzi Ntambi yali mu leediyo ng'era agamba nze n'agamba Haji Bashir tayina maka era ne wali
nanyiniwo yamukola ki kakati abantu abafaana batyo n'obulimba olunaku luki era ne mubakola ki kubanga bo bennyini abantu bade babategeeza ku leediyo nti Bashiru wali siwe nanyiniwo yamukola ki takyabeerawo kakati bakyusiza nabawulidde ku leediyo bagamba ti olaba omusajja bwatujoozere azimbye woteeri ate azimba atya woteeri watali wuwe wagamba abantu awo siki kati ate ye azimbawo atya woteeri mubalaba kali balinga omuntu eyeekweka nyina akantu kennalaba landiroodi nga z'okubanja bwe yakonkona omukyala omusajja nga ali ne mukyala we batudde mu ddiiro naye ng'ekitanda kyabwe awo wennyini bwe basula mu luumu emu omusajja ne yeefubutika ati wansi ow'ekitanda sanaga nti ono ali wabbawo nawulidde mwogere aliwa njagala sente zange nti yagenze dda ku mulimu okakasa gwempulidde nti yagenze ku mulimu taliiwo mukyala kyava kka wansi bwati nasika ebigera nga ti olala omugamba nga bw'aba agenda n'ebigera abitwala agende akati bano abantu baffe bangu nnyo okumanya be batyo bakola bakweka eno ate ne basigala ng'ewalala obalaba bulungi yensonga bakisobola okubakuba mu nkuba gye tukola ki gye twagala njagala akasembayo muve mu kutya Kabanda agenda kujooga abantu bamubende ebbanga lye banaamala nga bamulaga ebyo ebyesemba buleebyo nkukakasa Gurani ali mu kutya tayagala Kabanda nkyogedde ku muzindaalo nkyogedde kuno ku muzindaalo nakwata ku Kaaba ndi musiraamu manye ebigambo byakaŋŋamba ne byayogera naye ali bayita bikyusa ate naye annyonoone nkimanyi ntambi tayagala Kabanda okusinziira ku byaŋŋamba ne wane ewange najja nditula mu kayemba ako naŋŋambira essaawa bbiri ng'ali mu nnaku n'okunyigirizibwa naye balowooza Kabanda asobola obbasuula Gurani yali alowooza bo kye batamanyi nti asobola bbasuula mu kukolagana naye bo kye batamanyi kati bo balowooza nti agenda basuula nga bawukanye naye kyokka ng'ate ekituufu agenda basuula kukolagana naye naye nga mbabuulira gembagamba maki bali mu buwambe bali mu buwambe kati bw'abalagane kino nga bye muwulira oyo gundi mukumba akalulu waliwo ebintu bye batuuma obutuumi abantu ne babutuuma butuumi kintu naye nga kyayagala ensi emutye naye nakyo nga bwe mwawulira bwe yagamba abantu nti yeyabbira Bashiru akalulu wallahi tallahi billah nakwata ku Kaaba Kabanda namugamba mu radio bw'ogamba abantu nti wanyamba mu kalulu jangu otegeeze ensi oba bwe twali mu kalulu era ne kati ndi ku muzindaalo njagala okuyita Kabanda aveeyo ategeeze ensi nti bwe twali mu kalulu yampaako omutwalo gumu njogerera ku muzindaalo nga nyamba ku ssente kwegamba Kabanda yajja wano nga nsinga ssente okujja okwesimba wano yajja wano nga nsinga ssente mwe mulowooza nti buli ntento nebankapa yali akola bizinesi ki tuli basajja bakulu tuswala n'okuswala tusomesezza abaana b'abantu kati baamala okusoma tulina n'abaana bakuze bazadde ndaba nga dayirekita we yensobola tutya ebintu ebimu nandita wuuno abaana be bayitidde wange wuuno ajja gamba nti wuuno n'omwana agenda kujja kumulonda tuswala kambabuulire ffe tuswalamu kubanga ffe ekituswaza kiikino oyina mukyala wo wuuyo oyina abaana bakuze
otyo okumaya googera bukimu waliyo omuntu ng'ewakajja bw'avaayo yasula avaayo talina baba baweddeyo omuntu nga ye bw'atambula n'amaka ge baba bawe talina gwaswalira. Waliwo omukungu wa gavumenti omu yali atunyumiza, ali mu gavumenti eno, yavunaanyizibwako ku misango gy'obuli bw'enguzi n'agiwangula oluvannyuma, naye yali atunyumizanga babaka banne, n'atugamba nti mu kiseera ekyo ekizibu kye yasinga okusanga mu kaseera ako nti abaana be baavanga ku ssomero abatali waka nga balaba TV, bamuleese mu kooti bakoze ekyavunaanibwa. Nsajja yali minisita w'amaanyi, kati abaana mbu ne bamubuuza bato abapulezidenti, taata naye lwaki obba bannayuganda? Abaana nabagamba lwaki? Nti n'abaana ku ssomero babeera batugamba ti taata wammwe mubbi. Abaana b'emirembe ne gibaggwako ne gye basomera yatutegeeza ti yawalirizibwa okutwala abaana b'ebweru, nga kyayitamu ne famire ye kyekola ki kikulaga nti omuntu alina omukyala ngo abantu balowooza nti ebintu biba byakusaaga nti olina okubeera nti olina famire. Lupimo ebiseera ebisinga omuntu alemwa famire n'ebirala tobisobola, n'ebirala tobikola ki luba lupima abantu kwe bakulabira. Oza lwaki kyakyeteeka amaanyi mangi mu bintu ebifaanana bwe biti. Mothers Union nebeerawo nekira amaka gabeere g'amaanyi, kubanga amaka ye unity esooka okuzimbirwa eggwanga. Kati wano osangawo abantu abagamba nti abange nabamanyiiza luli nga nawangula nga siina maka nga siina na famire. Ne kati oyinza okukozesa obukodyo obukadde wangula omulimu omupya. Luno luki mbabuulira lutalo lwendimu ku lw'obulungi bwaki, ku lw'obulungi bwa Mubende. Abantu bonna batidde, kati nze nkole ki? Abantu bonna batidde, omuntu yabalonda tindi mwewawuna agenda mu kalulu, naye nga bagenda okuvuganya nabo be balonda liifu. Bagenda be balonda liifu. Okiwulira? Omusajja ajja kukwata firimbi agambe nti tindi mweba ti omupiira muguteeke mu penalty, okwatidde wali tukulabi okutte wakutte muteeke wali bakube penalty. Kakali bamaze okukuba penalty ate ng'okomawo ng'ogamba liifu yansaliriza. Mu mateeka g'omupiira liifu bw'asaliriza oba bw'akola ekintu kyonna avunaanibwa luvannyuma, naye nga gw'omupiira baba baguwangudde baba baguwangudde, gwo baba bagukoze eki? Nze njagala nsoosowaza ekitundu kyange. Ate situnuulira Mubende municipality yokka, ntunuulira Mubende district. Nze okwawukanako ne bannange bwe mulaba Mubende district yeyandeeta mu byobufuzi. Emyaka 10 nga ndi kansala w'abavubuka ku district atwala district yonna. Kitegeeza tewali gombolola etannondangako kunfuula kyendi. Abantu b'e Kasambya bannyinako ettaffaali, abantu b'e Butologo bannyinako ettaffaali mu kunzimba okuntuusa wano, bannyinako ettaffaali. Mwami Kibalama bwe yali ayogera ku Kyabbamuda mu kalulu abajjukira statement zange, navaayo ne mbagamba nti njagala kubalayirira nga tetunnagenda mu paalamenti. Abantu benvudde wano nabo nga nkolagana nabo bwe banaava ku mulamwa nja kwawukana nabo. Ngenda kukola ki? Sisobola kusigala nga ngoberera bugoberezi. Bw'ogoberera ennyo otuuka okugoberera n'omuntu atamanyi gy'alaga.
gwogoberera bugobereza ogoberera omuntu naye nga naawe gwogoberera naye kennyini bw'omubuuza tulaga wanga takola ki tujja kukomawo oluvannyuma twetereeze naye nga mbasaba ekintu eki tiimu eri wano kubanga nze wano kati mbala nti bwenkubidde esasa ebereberye bwenkubidde wano tumusiime Kisanja Kabanda nkoze ebintu sirise ne Kabanda nkoze ebintu ebimu nsobola obyogera ebirala ne sibyogera naye ankoze ki nensirika emyaka emeka ebintu ebirala nja baleetera obujulizi n'abantu nyinza obbawaayo ekintu kimu nga tukyali ba mukwano naye nga nze nkyalowooza nti mukwano gwange neŋŋenda nagenda mu kalulu ng'amasanyalaze g'ekikona gatuli bubi nnyo 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 nekyabataaji nendeeta n'abakungu ne bagapima tiimu nejja buli kimu era mu kugenda ku lobbying eyo twagenda naye kati ategeeza abantu mbu ye yantwalayo twagenda naye ng'alina projekiti zayagala ekasambya nange nga njagala kikona ne bakkiriza tukola n'abakyala bayinginiya ne bajja ne bapima kikona kyabataaji n'ebitundu ebirala n'amala n'addayo agenzeyo n'omubaka omulala nandyamu olukwe nti mbadde mbasaba akumette enziro nsooke mulindemu naye ng'eno mukwano gwo naye ng'atya ayagala ayagala bagambe nti kasambya amasanyalaze gaze mu kitundu bwe kiti aga municipality gagaanye kati obeere ng'onafuwa nnyo yabeere nga waaki kyakolerera kyokka kankubulire ke babe bagulaniya yali amuyambye eki kyogamba nti kyanjawulo mutegeera kyeŋŋamba abasajja abakyala ne bampita wallahi ne ŋŋenda ne bagamba nti Haaji nti tulina ensonga nayo n'osirika ne bagamba nja kusirika nze nkola emikwano egya nnamaddala nze simanyi kwefaanaanyiriza nze onkyawa bukyayi naye nze wegamba nti bwongamba nti Haaji mpa 10 nkugamba siruyina n'onyiiga oba n'okitegeera kakati ne baŋŋamba nti omusajja oyo gwe wajja naye wano mukwano gwo nebagamba mukwano gwange nnyo ne bwe tuba tulina gye tulaze tusula ne mu buliri obumu ate nga ge mazima mu buliri buki mu buliri bumu ne baŋŋamba nga yakomye wano n'omubaka gundi ne gundi bw'ati ng'atugamba gwe tuba tuwa amaki ne bagamba Haaji totutta kubanga omusajja oyo ajagenda ena tukonjere ena tuwaayire ena kole kyakole ki naye era negayira Katonda ansonyiwe ekintu ekyo kubanga najja n'obusungu nga buki omanyi tewali kintu kimalamu maanyi omuntu bw'abanga si mukwano gwo nakukola ekintu tonyiika naye tewali muntu amenya mutima nga gwobadde olowooza nti wuwo nnyo 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 byembanyumiza ne bannanga abamu babimanyi ne mulumba infacti bwe natuukira wa Sambalaba Magala mumubuuze ababuulire edi oli wa point mubuuze bwe mba njogera kya bulimba bino byaliwo ng'ekiteebereza ng'ekisanja kitandika ne ŋŋamba Sam omusajja ono nabaki wagwanga ki asobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti
ne mbabulira nga bwe mbabulidde Samu nangamba mugambe luga mugambe siri musanyufu era mba ndi awo ng'abakyala bankubira mu ngeri embi ennyo banyiigira nnyo kati awo atabula ekitundu yaani banyiigira nnyo ne bagamba twakukuutidde kati omusajja biki nali mbinyumizaako wa kwera n'obeera mu bulumi bwa kabanda n'agende wa sipiika wa paalamenti n'akwogerako ebigambo sipiika akukyawe nze gwe mulaba mbeera mu paalamenti naye tubirabye byonna bisobola okukolaki kubanga ab'amaanyi tubalabyeko ebbanga lyonna okiwulira olulala nali ku mukolo akatambyako oba mwakalaba nali ku mukolo wali ku NTC ku NTC awo nali ku mukolo nedda si guno waliwo omukolo gw'omukyala yali awumula busobeza mukyala ndi abayika ne bampita ku mukolo kakati we nali ntudde waliwo abasomesa nga haji bw'onojja okwogera ffe twemulugunya paalamenti yammwe tekoze bulungi kye twali tukola ki twali tusuubira era bw'oba otandise okwogera ensonga eyo gikole ki kati bwe nali ntandika okwogera ne mbagamba bannaayi paalamenti mugiraba twakatambula emyaka girimu 3.5 naye Uganda bukyanga ebeerawo tetufunangako bisiraani mu paalamenti byenkana paalamenti eno agoma ki mazima nembawo ekisooka nembagamba twatandika na kufiirwa sipiika wa paalamenti kyekisiraani ekisooka netudda mu kubutabula nekintu kufiirwa sipiika ng'ali mu ntebe kinene okiwulira ekyokubiri yali covid emubende netufuna ne Ebola kumpi emyaka 2 egisooka gyafa omuntu akubalira nti emyaka 5 naye nga kumpi emyaka kubanga twali tetuteesa eggwanga balisibye tuli eno mazima kambabuulire omusajja oyo yakola ekintu wano we nayogerera nti ekisiraani kye twasooka okufuna kufiirwa sipiika we yatema akatambi n'akaweereza sipiika bwe yamugamba nti twafuna ekisiraani kya sipiika Bashir abadde ku mukolo bw'agambye omukyala n'akwata akatambi n'akampeereza mu busungu nga Bashir onoonyaako ki naye nga bwe mbibagambye bukyali naye nga Kabanda afuba okulaba nti buli mukulu ali eri anteekako kubanga Kabanda tansobola kunwanyisa nga ye bayirawe kambabuulire n'omutwe gwe tasobola guwumuza ku gwange wiiki kakati kyakola kukwonoona mu bakulu abalala bamuyambeko okulwanyisa osobole okugwa era n'agenda n'agamba alina newe yali paalamenti n'agamba Bashir nteekwa omufulumya paalamenti Bashir nteekwa emugamba ojja kuba osindika nga omanyi Abaganda bagamba nti sebaddukanya musibe nga naawe odduka toyinza gamba nakigobye n'ekiyisa mu lusaalu n'ekiyisa nga naawe wooyita naawe era oli aba aweekera nga naawe okola ki abatende siweekera nanyo okubanga nkontrolinga amasavu zinagenda mu paalamenti ne kilo 7.3 ne kati mbawaddeyo ebyo ebintu bimeka ebisigadde n'embyendekera ebibi naye nga buli kaseera omuntu ayagala okulaga ensi nti Bashir muki abaana bona ab'amarediyo tewali muntu abadde anvumisa wano ogamba nti ki era bw'owulira omuntu yenna basasule n'ogamba kati bano mbakole ki bano abaana n'olaba basenkooza bambi n'ogamba kati ono senkooza waabwe n'agenda n'ayogera ku leediyo naye bambi n'omusanga ng'azimbye amatame n'azimbye n'ogamba kamusaasire bwe senkooza oyinza okuvuma Bashir nga ki kye twenkanya nga lwaki
ffe twabeera wano nga tuli ku bwa kansala oba nga tuli wano ng'onoonyako ki sivuganya naawe tonaba nagenda ku municipality oli ku divisioni oli ku divisioni naye gw'ovuma meeya gw'ovuma ani gw'omanyi buli kimu gw'otegeera ki tewali kintu kibi nga kwemanya amagezi kyetaaga ng'ogayinamukko kyetaaga nga amagezi oyinamukko kw'otandikira naye bw'obulwa entandikwa y'amagezi kibi baneekamba buulire omuntu okugula tebereza toyombangako na gundi tokolanga ki naye oli nagamba genda ovume gundi oli nakuwa sente nti genda okole puroguramu ng'ovuma gundi juzi ntambi yafuna wano abaana basantosi baani ne batwala mu puroguramu ntambi yennyini era mugambe wagaye mukwano yatwala basantosi katebereza oli watwalira santosi abaganda bagamba nti woddiza omulalu mu kyama naye mwe mugende oli bw'oba mukwano gwa ntambi gwe genda omubuuze nti ntambi gwe nga gwe Bashir yakola ki gwe mubuuze akugambe nti Bashir yakukuta n'abanvuganya ntambi yatandika dda nga gwe basindika buuza Guraniya Bashir yakola ki nga gwe naye yakugamba nti ffe kati naffe twasazeewo tulwananga ttiimu gwe ku ttiimu olwanako kifo ki nakola ki kubanga mmwe oli abatadde mu kubuzaabuzibwa obw'ekizibi ky'amaaso abannonda mmwe babalonda ye tebamukola ki nti ne bwe yandibadde nga kukolagana na nkwatagana ffe twandisoose kukwatagana nnyo kubanga batulondeera bamu ababaka abakyala batutte obuvunaanyizibwa bwabwe mu paalamenti ya Uganda ne batuuza Guraniya ne bamubuulirira ne bamugamba nti Guraniya memba wa paalamenti yenna omukyala abaluddeyo nga kye bamugamba tagula lutalo ku basajja era abeera Newton kubanga talina constituency memba wa paalamenti omukyala obeera mugatta ng'obeera ogatta tosobola kwekubiira Pasco tokolaganye naye Bashir tokolaganye naye Ndoli tokolagana naye mulikabwa nange obeera na ku mikolo gy'abamuvuganya maama weefudde naggwano mukitegeera kye ŋŋamba kati gwe mpola mukitegeera nze njala mmwe muwulirize biki ebigambo ebyange bya bulumi ate ebyange sibijja ku mimwa kubanga ogamba nti agenda oba tagenda si y'ensonga ekikulu kutegeera ki Bashir akoze wano omukolo obanga Kabanda tamwagala naawe tomwagala tozze ng'ennaku z'omwezi 2 waliyo ogwa Ndooli tugenda kukolayo ekitenga ndowooza naye tojja kukola ki kubanga wamusimbako dda omuntu kati Pasco ndowooza ye yawonye kubanga omuntu aba tamanyi talumwa si bwe kiri kuba tomanyi batokola ki kakati gwe gw'oyinza okulowooza nti Kasambyayo kayegenda okuyisaawo katudde mu common sense tudde mu ki tudde mu common sense gw'oyinza okulowooza nti kakati mbabaka bonna kankolaganeko n'omu yajja okunyamba okuyitawo mu ntegeera eno eyaffe eya bulijjo tugambe nti kyekyo lwaki nze sikulumba lwaki nze sikutuuliza nkiiko lwaki nze mukodomi wange wuuyaawo ojja kunzikiriza kino nkyogere oyo mukodomi wange yampita n'aŋŋamba nti mukooti
twagala ojo tutabaganye tulina tiimu yaffe twagala kwegatta tujjeyomu omuntu agenda okubisana n'entambi hakimanyi ntambi mulabira ddala bantu batakyasobola kifeeri naye namugamba muko sijja kusobola kujja noonya omuki omulala kubanga saagala bigendamu njagala nnyo konsentratinge ku byange ogenda mu leediyo n'oyogera pulogulaamu zonna byokoze ne byogenda okukola enkya oli najja omubaka weewalala nga yategeeza abantu nti tokoze oweewalala olwe nali mu pulogulaamu awo omanyi Kabanda yali alimba nnyo abantu nti ateesa nnyo era mu paalamenti ateesa nnyo omanyi eyo waliyo enkola y'eggula emirundi ne bakuteeka mu mawulire wateeseza era eyo ebyo sibigenda mu nze Bashiru yeetaaga abeere na zero era nekino ekyokufuba ku sipiika aleme kumpa mukisa naki abiteekamu nnyo amaanyi kubanga ayagala kuvuganya nange ne mugamba Kabanda bw'olabanga omuntu nga talwana katugeze oba nga talwana nnyo kitegeeza nti munafu anti kakati gwe amaanyi googalwanamu buli kaseera ati nze bwe sirwanagange mbaagasigaza kubanga ogasipendinga ne mugamba nze njagala tuvuganye ku kintu kimu sammagala ateeketeeke pulogulaamu wali buli omu aleeteyo ku bintu by'abadde ayogera ku fulo ya paalamenti okiwulira boogere ku bya Bashir n'ensonga zaawa ku paalamenti naawe oyogere ku bibyo mu luzungu lw'omanyi olwo tuleete ensonga buli omu byakoze eki okiwulira wano bwe twali juzi mu leediyo nendeeta ekiteeso nali mu pulogulaamu omwo nalimu n'entambi mujjukire nensaba Magala crossfire nga tezinnatandika namuga Magala tufuneyo crossfire y'oluki y'oluzungu ntambi yali anzise yambuukira nangamba nti nga gwowawana amateeka gwosalawo gwokola ntambi yatabuka nayimirira abajjukira Edi wuuyo Edi ojja kunkolera ekintu eki ojja kunsalira akatambi ako kubanga vidiyo zikwata abantu balemeka nti njogera bya bulimba ojja sala vidiyo eyo olabe bwe naleeta ekiteese omusajja yava mu ntebe n'ayimuka ne mugamba sooka okkakkane kanso ziteesa mu luki ebiwandiiko biterekebwa mu luki tusooke tukyuseemu twogere ne ku Lunyaanyimbe abantu bawulire abantu bamanye kakati Kabanda n'ovaayo n'otegeeza ensi nti osobola okukwata omuzindaalo mu paalamenti n'oteesa osinga Bashir Kabanda noga nti osobola okuvaayo n'oteesa osinga Bashir paalamenti eyina ekizibu kyayo nti bw'oyimira n'ogamba point of order waliwo ayita wano ogwo guba mulundi bwe kiriga emateeka gaffe kakati eyo bye baleeta eno ne bagamba nedda twagala bafule lwe naddamu okubayita ngenda kujjayo ku biteeso byendeese mu paalamenti ya Uganda ebitadde eggwanga ku bunkenke bye tuba tuteekeko wano olutambi mulabe naawe oleete n'oyimirira nti nze nyimirira ku magulu gange neŋŋamba nti sigenda kukkiriza ab'emubende bagambye ekyokwongera omusolo ku mafuta ga petrol ne diesel kikyamu ab'emubende baŋŋambye ekyemmwanyi tebakikola ki ne beesitula ne bagenda ewa Gikakande Bagurani era n'entambi ne Kabanda ne balyoka bategeeza Bashiru teyeetaaga era eyo y'engeri Gurani yagiyafunamu obwemusi wano obufuna kwonoona abantu ono akuba gavumenti yaga Bashiru tabeera MC Gurani yabeere ki Gurani yatitibana no yakola obwemusi
yagaana. Museveni yamaliriza yeyevuunulira. Yamaliriza nga yeyekola ki? Kakati abantu bano bwe siibagambe kati ndibagamba ddi? Kubanga ngumiikiriza ekisanja